Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Echiddako ku Executive Meeting. Bwe bagamba nti ssaawa 4 zibeere 4. Kati abako bayinza okati bannatuuka. Kati anti awo wava obuzibu. Kuba abako gwe mukono. Kati nze anti kati ate nze kati abako bo bajja. Nze nzizenga mukwano gwo. Abako bo bazze mwagala batuuke essaawa 7. Ffe mwatugambye 6.
mwatugambye nnya nedda ssebe si yenkola kati kyekiri kyenkugamba nti kati gwe bw'osalawo noga nti sijja genda oba nti bannaye mbaddewo essaawa 3 sirina kyenkola kaŋŋende ku kirala nga bagamba olina empisa embi naye ono tabaliriddeemu nti 3 hours zino Zubeida nze bw'oŋŋamba kati for example it's a Saturday oŋŋambye abako bagenda tuuka ssaawa 6 nsazeewo ne ŋŋamba nti sigenda kukola talk and talk show. It's my business now kati gye ndimu sigikoze nzize nsobola obbeerawo ku ssaawa 5 abako batuuke ku 7 nga nkola ki abako bazze ku 10 mwe mugenda ssanyuka bagenda bbawa ebintu muwala wamwe bamukole nze nfiiriddwa show otegede kye ŋŋamba so tuli ku ki ekituufu awo tuba tuli ku ki ku mukolo ndowooza okitegeeza we nali enkoko ng'ewunya enkoko n'alyoka akubuuza kye munaalya osobola okulya enkoko ewunya enkoko sikimanyi ng'enkoko ewunya olusu lw'enkoko ng'ewunya ebigundi byayo bye bagijjako nze sisobola ate yo girya ebyo abantu babifuma mu lesaani ng'enkoko ewunya enkoko tosobola girya kyekyannemesa ebyennyanja by the way nze sirya nkoko ya supu sirya nkoko ya supu tobirya ebyo lwa bintu ebyo abamu balekako ebyoya abamu balekako obwo obuntu obwo buvaamu ebyoyo obwa bbulaaka kati nno ekyo kirina ate nze kyekyannemesa ekirala gwe kyotalya embizi oba oyo sigalako nagivaako lwa bintu ebyo omwana akuleetera essavu ekigodogodo ati edda ng'omwana aleeta ekigodo nga kuliko ebyoya n'omugamba omanyi nti embizi bwe baba bagimwa ati kankunyumize sitogiridde embizi bwe baba bagimwa omanyi nti bakozesa girita nga bagijjako obwoya bagitako amazzi agookya ne bayisaako akagirita otegera kyeggamba simanyi wagirabako ng'evaamu envunyu Bidako musiru gwe. Ovuddeyo na gyovudde. N'ensooka n'endya. N'otuula n'osooka n'olya nga nze ndi wano. Ntidde n'ovaawo. Obadde olina kubaawa. Watandise ebintu by'ekisiru. 2026. Totawaana. Me first. Nange me first. Kali yagala kukola ki? Me first. Naye muveewo tukole. Musuulasuula ebintu we mweyambulira mu maaso g'ono. Gwe nawe tunula eno tukole. Abaana baleke bakyuse engoye oba bakyuse. Baleke bakyuse engoye. Mubadde mukola mutya? Mumaliriza. Musobola n'okukyusiza wano wetuwe tubalabira. Onoofuna kuwonywera kutuzi. Njafunawo kati nagubye. Njafunawo sikyatiisibwatiisibwa. Era baŋŋambye era oli ku warning ne muka nnyoko warning. Nnyoko warning. Nagimundiza warning. Naŋŋamba ogambye ekikonze nnyoko warning. Mbadde nsaba akagundi ako ndi mu kugaziya. Tokatuulako. Byagezaako okugamba. Tukimanyi oli muti naye omanyi nti galubindi zimusinga obunene. Ate kati weeyongeredde ddala amagumba anti dona teyamaakinzi. Tuleka naye tukole. Omusajja yabannyonnyola n'abagaya yabakoowa. Byavaawo ebyo byavaawo. Ebiriwa. Nze sirina muntu gwe nali nkooye. Thank you. Kati dda wali. Kikiwenti. Oba omuntu olina omukkiriza akole kyayagala. Abantu batuwalanye lwa bintu bino. He wanted the hug and the peck kiwedde. Gwe nnyini mu interview ewedde yaŋŋamba tayagalira ddala ffe. Nali namukoowa naye ensonga zaffe we aligned. Yes. Kulikayo effort. Nvuddeyo effort. Mbadde naakatuuka. Effort ebadde nnungi. Lwakuba emmotoka gye twapangisiza gye sitaagadde. Mwapangisiza motoka ki? Drone naye maama tujjidde ku bunkenke. Drone emito tegigonda kuwadde. Mwana mwagendedde wamu? Twagendedde wamu, yes. Drone temwafunye empya? Drone waliwo eyagireese naye maama. Kate batte. Alabika okuba we Namirembe. Namirembe wa? Ku kyaki. Lwaki? Mwawule.
aye drone tugigendeddemu neŋŋamba ha Reverend ono omwawule wa leero nga mukambwe owange ye lwaki omuntu aba tasigala ku lulwe bannange ensi eno kiki ate kyekyabaddewo oba obimpe anko njagala musasula naye yagenze atudde n'alya emmere ku yaya n'atandowoozaako nti sisita bannaye simutwalira ku kamere emmere era tuyita gwe tubadde naye agenze nayo nze sisobola paakinga mmere ekyo nakigaana esigaddewo gyatutte oba muguze n'atwala be tumaze okulya esigaddewo n'agitwala tulidde chicken pieces yaya erina olusaniya lw'enkoko yaluleese nga tufe tugendawo nga tebalutugamba batussa bidomidodo bw'ogendayo bagambe kasuku bye yalidde nanti ya mitwalo 2 abantu 2 emitwalo tubadde nze Jenkins Sendi n'abantu abalala 3 mubadde bangi abantu 6 ne ku salade gye twalya ebeera etya kanjikulage wano you record it yakulaga ngenda gikuweereza olabe egundi yaayo nga bweri yeeyo chicken grill piece 12 ze bateekako greens kedo fresh juice n'amazzi emitwalo 26 nja kulya emmere y'ebiri anti kati kyekyo mwe mwekubako enjawulo nenga ne Zubeda sente muzikola naye ne weeyawula kati bwe mutwe mwateesezza okugenda omwana yagambye nti guno omwaka nga guggwako weeweeyo ekirabo buli muntu we appreciating by'oyiseemu okitegedde gift yourself so genda kwewa ekirabo ngenda kwewaayo ekirabo nkyakirowoozaamu ekigwana nkyanoonyaayo zino poloti za miliyoni 68 wabaayo agiyina 105 ne beeba eri eyo munda kakiriwa eyo njigule nga yange oyina wa otunda bibi ogenda wa mpigi n'atuukayo ddi mpigi nange ndaba kumufunira wano yakyapa ndagaano kyagala ndagaano nina endagaano mpitirivu ngenze nzikoowa ate obwomala okugula endagaano ate olina osootinga nanyini kyapa weegule ogula ku miliyoni 10 nanyini kyapa n'agamba yagala 8 sikyayagala ndagaano so wabaayo omuntu alina awo ettaka njagala kulyeteekamu kwegulya ttaka zira obweyo kyange neesiimanga nze Kasuku nti thank you Kasuku for loving yourself. Thank you Kasuku for being bulletproof. For coming through this year. 2025 yes has been the best year for you. Nze guno omwaka ngwagadde era sina kyengutomako. So far so good. Yes, so far so good. I've loved this year. Yes. There was a bad black. Nabadde 40 ate nga bambi simanyi kyengenda sasula bad. Nangamba Kasuku atuuse wane mugamba Kasuku nade ngenze 40 bana emikolo gya bad black gyonna ginsubye wali we baali ku gundi ku fundraiser nga balaunchinga meeting nali Bungereza ne ku luno nankubira nangamba Kasuku olina obbaawo kati n'embaga yaddi agenda tugamba ku mbaga nja kufuba olaba nti mbaawo ekizibu kye nnina Zubeda ekirala abantu abalina emikolo kino njagadde kibagambira wano nina obuzibu n'emikolo kati emikolo olina okugula essuuti empya olina ogenda okubalabalamu nga tekigatta kyakiva olaba almost ate kati obuzibu tulina abantu ennaku zino bagenda ku mikolo okweraga ate ekisinga okutubonyaanya kati wano mu Uganda olaba Zubeda osobola okwambala akakaaya nga ka miliyoni namba omusiru n'atakitegeera n'olaba embwa ng'ewandiika review z'omukolo akakakaya tetwakategedde lwakuba bo bamanyidde nti ebintu ebimasaamasa okitegeera bwe bityo so si kyekito naye next year ngenda fuba nnyo olaba siga nti buli omu nina emikolo era gye nja okugendako gijja kuba mitini naye nfuba nnyo olaba nti abantu mbawa contribution tunoomuwayo contribution anti ebyo ebinyiiza abantu naga nti nze saagaliza balala okubeerawo okwange okwo
tokuteekako nnyo maanyi bemba nkuwadde contribution fa nnyo ku ggwe ne mukyala waabwe mugenda okwekola akitegedde anti abantu n'ennamba olumu bazaagala n'agamba kati nga bw'olaba fiiki ennamba abantu ne banambwadde ssente ng'abantu tebaliiwo ssebo kyandibadde kirala ate kati nina gwe nalabye omu eyadda raising argument ng'agamba ye taziika n'ate ku mbaga ajja ate oli aba amaze emirimu gye agenda sanyukirako busanyukizi kati najja asanyukireko mmwe ate abatandika ekipya oba okitegeera naye abantu buli omu akirabire bwayagala okukirabira justice nga abantu bajja ku bantu akajanja okitegeera gw'omanyi nti musobola okgenda ku mukolo kati kankuulireko ebintu ebimu ebigo by'abantu ku mikolo nze kati nze nga nze 1 for 1 ebyo ebyokugira olina okugula engoye ate simaye abagenda okubeerawo obitegeera ebyo kati ebyo sibyagala ekyokulala wiikendi zimmenya wiikendi friday mba nasuze mu ndongo mbeera njagala benva kutoka nto nfune wentuula nebakemu ndaba omupiira wabeerayo omupiira premier league ebaayo oba just obeera oyagala webakowumuze ku bwongo kuba kati nze nkola Monday to Monday okimanyi ekyo nti ne Sunday nkola oba okitegeera so eyo yembeera naye abantu abalala kibatamiza emikolo ogenda ku mukolo ne babagamba gugenda tutandika ssaawa 4 ne gutandika ku 7 olumu ne gutandika 10 4 ku 5 5 ku 6 6 ku 7 3 hours nga tolina kyokola Zubeeda kati 2026 buli muntu atulaba balirira nnyo obudde bwo nze bimu ebyanzija mu kutegeka ebivvulu byebyo Zubeeda ng'ogenda n'oteekamu miliyoni 8 ekivvulu n'okirangira wiiki ezi n'ojjayo miliyoni 10 oba 9 kati ng'essanyu lyokka ly'olina nti omunaana gwange gwe najja ku akawunti oba gwe nataddemu mukobezaawo naye bw'otuula wansi n'obalamu omwezi gumu n'ekitundu oba 2 obudde obwo oba okitegeera so kati baamalaawo ne mutandika omukolo ne balyoka badiridaali nga bayira ebyo ebyangoba ne mu bivvulu ebiro ebivvulu obiraba bigendamu nga chairman andi bubi kasuku tugende tutuulewaawo naye era bw'aba taliiwo tosobola bindabamu lwaki script y'emu tuzze kulaba omuyimbi ogambe the best of Zubeeda ne mugenda ku Serena abantu bajjudde essaawa emu omuyimbi era ye n'abalaga nti ayagala alinye ku stage ssaawa 3 okira kyeggamba n'alinnya ku ssaawa 3 n'atuyisa mu fashion show si mukazi si musajja n'ayambala essuuti esooka omuyimbi ayina ennyimba 50 n'asalawo atuyimbireko ennyimba 50 kati ennaku zino baakyusaamu okuva maestro bandi lwe yajja luli nga bakubisa bandi yemu kakukakku kwegamba n'obeera nga ku Serena kyokka ekikyuseewo kubeera nti muli ku Serena oba otegera kyeggamba yeah but you see we don't have value for money here we don't give people value for money kati njagala nkulage luseke nyamunyamu luseke nyamunyamu twagiteekawo ng'ekigambo kiri nyamunyamu teri muntu ajja ku luseke nyamunyamu n'aga nti teyalidde abantu bagamba emmere nga yabadde nnyingi ekyo kye twagala kyennyini temwalya abantu balya emmere wuliriza abantu balya emmere nze siina gwe nsanzeeka ŋŋamba nti kasuku saalya nebalemerawo that is the holy sense nti omuntu olulala agamba emmere gye bagaba eno twali 2 kansasule emmeeza ndeete abantu banga kugamba ng'alaba nti ssente ze zikola ki ziggwayo naye nga te bw'obalamu ssente z'abasasudde embeera eyiza okuba tetuuka na mu haafu yaazo naye alaba nti alidde anywedde afunye entertainment n'addayo eka nga muki nga musanyufu kati wano the quality people prefer quantity to quality kati otudde mu kivvulu embwa ezze embwa y'omuyimbi ezze ekubye oluyimba olusooka olwokubiri agenze okukyusa ne balyoka Zubeeda nze njagala ndabeko show omuyimbi bw'olaba ezo show z'aba Irene Juliana they did it almost 95% okitegeera
nti omuntu akeera ku makya nakya n'ayimba ennyimba ze ng'omuntu yekka ajja ku siteegi yoyo gw'alina naye kolabo sho neetandika nti etandise saa 2 ennyimba ziweddeyo ku 5 naggalawo nze siina buzibu na sho kuggwa ssaawa 3 ng'ogitandise ku emu naye ng'ompadde my value but tulina mind eri abantu bagamba mbu sho nagambako lumu omuyimbi nemugana yeggwe tuli ku Africana ssaawa ziri 10 n'ezi Africana ekoze eti ne mugamba washo tandika show manti nemugamba it is wrong Katonda yannyamba lwe yaddayo ku Africana yamusala ne mugamba byebyo olanze the best of Zubeda twagala kulaba Zubeda Afrigo Band erina kyekola Afrigo Band yateekawo embeera buno obuti bwe bakuba obutandika bekugamba nti ssaawa emu oba mulimu 3 oba 4 ku emu etandika naye kuba ennyimba zaayo beba yakusuubiza nti ku 5 emala neevaawo kati bano abategeka ebivvulu balina okutandika okutumanyiiza ffe abajja nti ekivvulu kisobola otandika abantu balina kyatamanyi Zubeda omanyi nti nze nakolako ekivvulu ssaawa 5 ne zinsanga ewaka ng'ate nnina ssente ssaawa 5 ne zinsanga ewaka nga nnina ssente ekyo mbadde nkimanyi mu batheatre bwe baba bagamba nti show ya ssaawa emu eba y'emu oba mulimu omu oba temuli kati ne bino emikolo gye batuyitako ebivvulu gye batuyitako simanya emikolo bwe bagamba nti ssaawa 4 zibeere 4 anti abako bayinza okati bannatuuka kati anti awo weva obuzibu kuba abako gwe mukolo kati nze anti kati ate nze kati abako bo bajja nze nzize nga mukwano gwo abako bo bazze mwagala batuuke ssaawa 7 ffe mwatugambye 6 mwatugambye 4 nedda ssebe si yenkola kati kyekiri kyenkugamba nti kati gwe bw'osalawo noga nti sijja genda oba nti bannaye mbaddewo essaawa 3 siina kyenkola kaŋŋende ku kirala nga bagamba olina empisa embi naye ono tabaliriddeemu nti 3 hours zino Zubeda nze bw'oŋŋamba kati for example it's a Saturday oŋŋambye abako bagenda tuuka ssaawa 6 nsazeewo ne ŋŋamba nti sigenda kukola talk and talk show it's my business now kati gye ndimu sigikoze nzize nsobola obbeerawo ku ssaawa 5 abako batuuke ku 7 nga nkola ki abako bazze ku 10 mwe mugenda ssanyuka bagenda bawa ebintu muwala wamwe bamukole nze nfiiriddwa show otegede kye ŋŋamba so tuli ku ki ekituufu awo tuba tuli ku ki ku mukolo ndowooza okitegedde so kati oluusi abantu nina luli bwe nali nkunyumiza ebintu oli naŋŋamba nti everything is not about money it depends it is not about money it depends nti waliwo olwobeera nga weetaaga bantu ate gwe wali olaba ey'abasimentaanako bwereere era bajja kwagalayo amazzi kati bwe mankuweerezaayo 2 bagulireko amazzi ekitali ekyo gyesimire we need to wano mu Uganda we don't have work ethic kyekisooka yensonga kyolaba nti nali nnyumiza I think wali mutyaboyo ne mugaa nti there is a place I went to in South Africa the very first time I went ekifo ekyo bakiyita Magan Bean M&B so I think it's ku moolo zaabwe zonna ennene kwekiri bwe nagendayo I ate the best food I've eaten in South Africa nagiryawo ate nga nagendayo nga I think ba Patrick baali bankoledde nga bono ga farewell dinner the first time I went bano ba Dalton nga bantuttewo ku Magan Bean eryawo ku Mall of Africa kati nina ekintu kye nalaba bwe nakomawo e Kampala wano ne ŋŋamba twali twakatuuka bee tuti omukyala najja yes how are you you good biki ne bakuwaayo ku mazzi butinitini bee buti n'onywako are you ready to order bakubuuza noga nti yes oba no how many minutes nomuga give us 5 minutes oba we are waiting for someone n'akubuulirirawo kuba waliwo abaagala otuula mu bifo daga nti we can only extend it up to 10 minutes if the person is not there please you'll need to leave the seat
abalala baagala okujja bakole ki batuule ekyo n'okimanya they are informing you omuntu ategeera bizinesi ye kati faawo Munnayuganda n'oyomba oyagala otuulewo essaawa nnamba okitegedde kati ne bamala awo omuwala n'akomawo ordering n'atwala order zaffe ne tumubuuza nti mu bbanga ki n'atugamba nti in 7, 8 or 10 minutes your orders will be here n'entayiminga mu ddakiika 10 order zaffe zonna zaali zizze kati eri kiri mandatory olina otiipinga yateeka yes simanyi system yawe bagikola naye eri ne musizazungu ezisinga zengenzeemu tiipu eyo olina ogigaba bwemba sigirina for a great service I know but bwemba sigirina kati awo oba owedde era bwe twamala okulya of course but I don't know how it works but kyenasanga waawo bw'omala okulya ne bakuggyako amasowaani ne bajja how was the meal you know those things ne baleeta biiru yo ne bagamba do you want to pay now n'omugamba nedda give me a few minutes okay n'akomawo n'akubuuza you're paying cash card or stuff oba tegeera nti omuntu akuyamba mu thought process kati bw'ojja wano e Uganda ogenda mu restaurant n'otuula ekisiru modulo namuli binamuli kituddeeyo kinamuli oba kitegeera ate balina bye bakola oli ajja n'akuweereza message nti no kasuku ne munfunira omulimu gwa $30 omwezi ng'ali bubi n'oyingira restaurant namuli n'avaayo nga bw'ayagala n'ogwa ku naaka olwafubutukayo sikovia owulira bamwita eri siiko ne kituula beekiti kitudde mu katebe wano tebisobola kujja kugamba nti abantu bokka bakola ebyo ebintu bye bapaaking kubera nabo babeera bamanyi ojja bbawaayo sewo paaking notusanyusa okukulaba n'oyingira restaurant wano ng'ali ku tiktok kati ffe tulina obuzibu ogiyingira n'akulaba ne yeesesa ate n'agenda ayite banne ne basooka ne bikulingiza n'esooka ne bikulingiza banne yeye kati ne biryoka byetala byeyisaawo ng'ebiina kye bikima tebikunyega bekiyitawo tekikunyega bekyesesa yeye banaye yeye buli mu ddakiika 8-10 zigenze tebannakubuuza oyagala kulya ki tetuganye nti yes you can be starstruck and what naye you serve this person gw'oyagala ennyazze bw'ajja kitudde wali mu nsonda n'omusanga nga be bano babaguma n'ogamba ki boosi naaba nga amulya n'alyoka ayimuka noga nti banaye who is going to serve me n'omuga nti muba ne mulowooza nti nzize kusinika binnyo oba kati mugenda kulya ki nze wawe we nali enkoko ng'ewunya enkoko n'alyoka akubuuza kye munaalya osobola okulya enkoko ewunya enkoko sikimanyi ng'enkoko ewunya olusu lw'enkoko like ng'ewunya ebyo ebigundi byayo bye bagijjako nze sisobola ate yo girya ebyo abantu babifuma mu restaurant ng'enkoko ewunya enkoko tosobola girya kyekyannemesa ebyennyanja by the way nze sirya nkoko ya supu sirya nkoko ya supu tobiri ebyo lwa bintu ebyo abamu balekako ebyoya abamu balekako obwo obuntu obwo buvaamu ebyoyo bwa bbulaaka kati nno ekyo kiina ate nze kyekyannemesa ekirala gwe kyotalya embizi oba oyo sigalako nagivaako lwa bintu ebyo omwana akuleetera essavu ekigodogodo ati edda ng'omwana aleeta ekigodo nga kuliko ebyoya n'omugamba omanyi nti embizi baba bagimwa anti oli kankunyumize sitogiridde embizi baba bagimwa omanyi nti bakozesa girita nga bagijjako obwoya bagijjako amazzi agookya ne bayisaako akagirita otegera kyeggamba simanyi wagirabako ng'evamu envunyu kati enjawulo eriwo olaba kati mwekambabuulireko ekintu abantu abali embizzi ne b'ojoogerera ebigambo bitya baba nga yayagadde ejjirya tajja biwuliriza
ekyenjawulo ekiriwo Yalaba kiringa banywi bamwenge n'abasigala ku sigala kuliko can be harmful to your health n'akugamba amawugwe amalamu ng'agazaki mu ntaana ate kati waliwo omuze ogwazze ti omusajja we yalina emyaka 9 anywa sigala kati tosobola kakasa amunywa nga waliwo ow'ekyenda naye naga nti excessive consumption of alcohol is harmful to your health eyatamidde ekiro kasita azuukuka agamba ate olaba nazuukuse ate olaba gwe otaddewo ekibaketi kiramba ekyaki bw'ojjamu bbereya bw'ojjamu emu anti waliwo kye bagamba nti ekikugambisa excessive consumption ekiddako bw'onywa ennyo n'okubwa nze towulirangako nti nagudde tubeerayo ate anti kati kyekyo kyenkugamba era kuguno ati senga ebifaananyi tebyajja dda abantu enjagala gye baagala okunteeka ku intaneti batambule kijja lwawo anti nze omanyi ekiriwo kati nze bendya nabo ssente bakimanyi bennyimuka be nti ogenda ofuka mwenna muyimuka bemba nze mugagga wammwe oba nze ntambuza emboozi kubanga nze bwenkoowa oluva mu ttooyi nga nfuluma ŋŋenda sisiibula mu bbaala bemba nkooye nze nkiwulira nti kati nkooye neŋŋenda bebabamanyi ebyo kati anti wuliriza ekyenjawulo isi Zubeda you being Zubeda the advantages you're supposed to have ze zino era lumu nali ku airport ne bampita Mr. Kasuku please come okitegeera twali bweru wa ggwanga nga tuli ku Uganda Airlines oyina nga Mr. Kasuku please come ne baga nti ate Kasuku bali batandise okwogera obutini ne baga nti temwogera butini bassebo ne bannyabo nze Kasuku yensonga wakimpiseewo yes the reason we stand out in society is to get those benefits kati nze Zubeda nkimanyi bulungi ne bengenda mu bende ebbaala yonna nsobola ginywamu omwenge ne bannoonya ku makyansasule because am Kasuku ngenda kwekwekawa buli omu amanyi bwenkolera bembeera nabo era Zubeda oli ajja kujja gambye nti Kasuku yanywa omwenge teyasasula obaga nti tewafaayo mujje mbatwale bukolokolo wakola ki yes the advantages so tebetaaga nnyo kuteekako maani no when you sit with me nga tunywa be comfortable nze ndi banja ng'omanyi oyimuka nze ndi security era kyavola be neekubya nabo ebifaananyi mbagamba tonkozesa mu bbanka oli asobola ogenda mu bbanka n'aga nti nina ekyapa nina ennyumba ate nina ne Kasuku wuuno twemanyi nga ze kunneewolerako yes bwe tomanyi nti waliyo sudiiru waliwo omusajja eyeewola sente ku sudiiru n'asingayo mukyala we n'abaana tewabisomako mu mawulire genda obisomeko sitole gyeri oli Zubeda kati fe wano we tuli oli agamba nti olaba agamba nti amanyi Kasuku tumuwe looni agaba Kasuku talina wakuddukira ate mbeera ndagawa sikyasobola tubadde eyo efooti eyo ng'abantu bonna awamaani Kasuku babalaba anabo babadde babalaba tonja samira ebyo byoyagala oyagala galagawa togeza n'oyagala okugendayo ebinnyo by'ebyembwa ebyente ebinnyo by'embwa ebyente lwaki oyagala okugendayo ate goŋŋambi kati nze nange mbadde nnyongera mu muliro abantu ne bannaye mbabuulireko abantu batulaba Zubeda awo ne bambuuza Zubeda aliwa ne mbaga nti amuleseyo mu nsawo yange namulese mu nsawo ate omubuuza ebyekisiru nkuddemu ki ondaba ndi wano ate omubuuza Zubeda aliwa bye byabeerangawo tuli ne Ruth Kalibala Ruth Kalibala atambudde bibye bamubuuza Kasuku aliwa ekyo ekibuuzo kya kisiru nnyo ne Bungereza bakikubuulizaayo omuntu amanyi nti yasooka funa visa ne bamuwa visa n'asasula air ticket ajje akusanga ku street n'akubuuza banaye Kasuku mutusanyusa nnyo ye Zubeda aliwa konze mmuleseyo mu hoteri mu nsawo yange mwe namusibidde hati munnaye ate oyagala nkola etya kati gwe the closest I can
say where you are kyekyo kuba mu nsawo ojyamu sibeda ajja mu case mbambiri muteeka omuntu alenga mugugu butereevu onja samira olina kuba na visa kati gwe omugugu ogugwo totawaana anko bateekako kali akantu delicate fragile bakayita atya ako basibako fragile nkabako fragile butereevu ng'odda mu manju olufuntuka binti nga nkusika but those are the advantages you have kweno munango dona yabuze bwoba onja samira Jaden gwe mulwadde olekanira abalamu tuli eno abantu batuvumya ebivumo lwaggwe ate era n'akatulabye era atumanyira naye atumanyira tosaana kunnindamu lindamu ofune dona sukaali waagenda linnya wano nga ffe tulina obbaawo oli mu bakazi olyoka otutawaanye sibayo yali mu kulya ssente zaffe ze twasonda bannange nalaba feeyi akotta ekipande sima batusiibudde zemba ndaba leero abaddamu ng'abagende bamukebere omusaayi oyagalamu naye process y'obusomi bangambye teruma bw'oba otudde wano ne bakakuggyako n'onywa soodawo nze nandikuwadde obusomyo naawe amasavu obusomi omulimu amasavu omwana oyagala mutta ayi nno kati gweva ku ssavu bayinza omuwa akasomyo kalimu bbereya ogwo mubiri gusobola walagi anti tekasobola n'atereera wano ate n'abanga atatereerangako nga sipiidi ya walagi ali mu busomyo bwe muwadde temusobozesa tereera kati munoonya ddoona omulala baloonya ddoona taata waakuwa akasomyo taata we mukulu nnyo naye ogenda mumugjawo omutoto yogera ne mutyaba alina mutabani we ennaku yakwata mutyaba ku lwa Jaden kati nno mwe temwaliwo twali tunyumya naye mu ddwaliro maama we naaga katandisa okukanyuga emikono kanzire ne kavaako ekyuma nekitandikola kati mutyaba nagamba kasukula ne mugamba nze nange simanyi tufulume tugende buli sawa oba tomanyi ati nze simanyi kubanga nze sibeeranko like mu mbeera eyo mama we naga nti mumuze nga yesseyo kano akantu mumuzeyo akantu ako naye kyesitategeera ku Jaden ono oli mukwano gwe oli best friend we Masavu bakolamu timonani pumba kiki kyesitategeera ye lwaki otakuwa gundi muto takuwa obusomi mama Savu kati oyo omwana omuse olaba nze abonabona okuzijjako tekisoboka oli omwana mulala atuula kana akajyamu maama tumunyiga bunyizi bw'atuulanga ekisambi tukikati naye obutebe ogaziye wano kyaza abantu abanene mukwano ate lino si tterekero ly'abasavu nedda kati genda ogule wali ku nice genda ogule obutebe nga tebulina kano si tterekero ly'amasavu ye bannaye hajati waffe nga bamukubye hajati namyalo hajati abantu simanyi lwaki bamukuba naye yesaawa abantu bategere nti namyalo alina kyakoze ku gurawundi naye banaamusobola bajja musobola namyalo mukiyita batya gumite namyalo gumite kati nze ebyo birabo ebyo ebiri ku namyalo bye byangoba n'okukolagana n'abantu abali mu gavumenti at every level weebiri ne bookera bukezi kumakya ng'omanyi PS kati it becomes even worse olaba omanya RDC era ezo enkokola zikusanga era nze abantu abaliyo mbagamba mbawa amagezi bw'oba nze abantu bankubira smart tulina proposals zaffe biki n'omugamba nti bw'oba olina ky'osobola okukola nga teweeyingizzaamu bintu ebyo kikole ate gavumenti enyuma nnyo ng'ekusanze olina ekikyo ky'okola kati fomula nga tugukubye ku bintu bino ebya YouTube gavumenti ejje tukwatireko teyina weeri nagenze baba batandise oteeka bu conference naina idea eyo gundi digital content creators symposium nembaako gye nagipiikinga ne bagibba wajogera wamala nogitwala awalala kasita nagiteekayo waliwo abampita ne baga tugenda kukola naawe ne balyoka banyingiza process sima MOU sima biki nagenda okuddamu langa bagiranze ate nga bampita mbeewo abaji bajoga
bajoga naye bampaako ekitundu nasaba royalties ne bampaako ekitundu wali adda ekitundu tebakinyongeranga kati ekyo kyo nja kibalangira akati wali ako nga mmaze kuba mmeeza namala kuba mmeeza ne bampaako ekitundu bannaye kati ate abalala bo bakyozaamu ewalala waliwo ekitongole kyakyozamu benawulidde budget eyafulumira ku ebyo n'ebintu bye baakola nentegeera Zubeera bw'oba olina ekintu kyo kyokola kikole nze nagamba abantu nze bwe ndowooza ekintu nkikolerawo kitawaana be banaayagala okukusanga bali kusanga okitegedde so yeeyo nembeera eri awo naye mbadde nkunnyonnyola nti baleeta embizzi ng'eriko obwoya tulina okuddayo emboozi tulina ogimala abantu kati badde batubuuza emboozi eggwayo etya ani agambye nti babadde bagibuuza nze mbamanyi abantu bagibuuliza kati omuntu agenda n'asala embizzi ekyaginzijjako ne bagireeta ng'obwoya kwebuli pozi n'ebigodo mmanyi sirya masavu era eno pure flesh zo bayita pure flesh kyavula omubiri teguyiika eno pure flesh kati tubadde ku restaurant wali be bamala awo ebyo byonna nga babikugamba ebyekisiru byabwe naye next year naawe ogenda kiwuliramu kuno omwaka buli kimu bagambye kasuku gwotusibyeko abantu kasuku gwe waleeta abo naye next year bano ojja bawulira nze nkubuulira bino bye beekola bino so kati restaurant olwo amaze otuula eri byonna bikugambye n'alyoka akuleetera emmere wano mu Uganda tebamanyi puleetinga mmere waliwo abayiwako enjibwe waliwako abakasuka enkasuke n'omugamba emmere ng'eringa oba gye baagayizaamu edda n'akuwa ettooke nga liwoze era lwakuba nti kati Katonda yannyamba mutyaba oyo omulaba tuba naye ayina ebintu ayagala ebintu ebirungi tetukyasobola kutuula butuuzi ku buli restaurant nze nange sikyasobola ku kajjanja kennina nze Abannayuganda bakikumalako they don't give you value for money. That is okitegera emmere yaabwe embi service mbi ekirala restaurant ez'amaanyi ennene wakizudde nizatandise okugaba enkoko erudde mu fridge kirina restaurant y'amaanyi saagajjoogera linnya enkoko yamwerwa nnyo mu fridge nina omuwala gwe nalabye ng'akuba Rahim Foods. I don't know simanyi exactly saagala salira Rahim Foods musango naye omuwala yabadde alaga emmere omanyi waliwo oli agamba nti kino kyabaddewo naye yabadde alaga olusaniya lwabwe kati abantu baffe abasinga PR akendeere okitegedde waliwo bano abajja bawolereza era bizinesi y'omuntu ogitta no ate sente z'ono zaasasudde okitegedde ebintu ebimu bibeera simple gw'olina okwebuuza you order for food nejjanga bw'ogyagadde n'ogirya togenda yomba kati Rahim Foods kye balina okukola bano ababawolereza bonna babajjewo because now bongera scandal ku scandal kerere yeeyongera tebalina kye bayamba it's not helping because let me tell you Zubedo otunda wano ebiteeteeyi omuntu omu lw'alijja n'aga nti ekiteeteeyi ekiyulifu kino you're going to be wasting your time. What do we do for such businesses? You accept, you come or y'omuyita n'omugamba jangu tuule, we are going to compensate you. N'omcompensating na mu camera n'omugamba you issue a statement naye in video n'oga nti there was a problem on our part. Tubirabye banka nga zivaayo zigamba nejja base ebikola banka ennaku zino zivaayo ne zigamba nti omukozi waffe yakola fraud oba yazannyira mu ssente za customer naye paati yaffe nti bano aba quality assurance or what following up. However, we are sorry, we shall do better. Okay. Especially babanga
aclaiming agambe emmere yafa bebe emmere teyali yeewaabwe then again bave the issue statement bagambe nti emmere teyali yaffe naye ono ye waliwo woyina okukkiriza kuba bizinensi oziraba Zubeda gw'ogitandika Zubeda osobola okuva wano n'ogenda bino by'otambula ogenze Turkey omuwala gw'oleka wano ate ye n'aleetamu ekiteeteeyi kye kuba toliiwo kati bw'akiwaayo ne kitakola ky'oyagala brand gye balina okukola ki kati gwe ng'owa brand olina okukkiriza nti ensobi yakoleddwa then internally how do you handle the situation kisoboka okuba nga ab'emmere baafuna emmere ewantu ewalala tubiraba bulijjo abakozi ne bafuna yennyini ewa delivery n'akwata emmere gy'omuwadde tulabe nnyo mu vidiyo wano ng'owa delivery ate asokoola emmere oba okitegeera so kisoboka n'okuba ng'owa delivery yakwata emmere n'afuna endala n'ateeka kuno eri n'asalawo bagyeriire so kati mu kifo ky'okuddamu mina ebintu bya PR nina abantu benda babo buli kiseera bayogera ebitakwatagana bizinesi yo lyogitta ate sente zange gwe yaguze nze yazitaddemu obadde olanga nzize ndabye ekirungi ne nga nti kandyeyo emmere ennungi oba kitegeera so bino ebisigadde is a waste of time waliwo ekintu ekijja ne kiggalawo mangu nonga nti banaye there was a mix up tugenda kunoonyereza kyekyatuuseewo okuleeta embeera eyo naye omukyala tuyogedde naye ne tugamba nti katumuweemu olusaniya olulala oba wiiki eno yonna yonna katumuwe olusaniya gwe omukyala ne mukkaanya naye buli lwe baleeta lwatuteerayo buli lwe baleeta bw'aba aggalawo n'atunnyonnyola nti kirabika okuba waliwo ensobi eyakolebwa kati mbadde nzijja mu mmotoka nga ndaba ate omuwala akola interview ne SB4 lwaki bano abamunyiiza abamuvumaavuma ebigambo bye bamwongerayo ojja gendola nga ate ali walala nga ate ali walala ani afiirwa bizinensi yani efa kuba ye bizinensi eyo si gy'akola oba okitegeera kyeggamba we have a problem in this country abantu baffe buli kiseera they want to be defensive and of course not in relation to Rahim sinawulira kiva side yaabwe just ndaye babawolereza but what I'm saying is abantu baffe tebaagala kugamba nti I'm sorry I'm in the wrong they would rather they drag a conversation ne bagitwala ekitakola makulu mutyabanga wereetedde wekka hata ni yalidde ono yekka yalidde anti naye ate mutyaba si mukoziwo mukwana alitudde mu dduuka lyange obadda si wakulindiddeko mutyaba liira mu mmotoka tagenda kufa bugumu mekibanga tagenda kgenda mutyaba tuula mu mmotoka mutyaba tayinza kgenda mu mmotoka bekibanga mutyaba leka fugibwa otyo bw'oyagala kujooga mukozi wange genda tuyana mu mmotoka oggwemu ebyogula teekako AC emmotoka erimu full tank teekako AC tosobola kujooga mukamaawo tayinza kufuga bw'atyo tojja jjooga abakozi baffe bw'otyo ogenda tuyanya mmotoka liira mu mmotoka ogenda yiwa mbutto ate akoma asukka sumbuusa oyo tujja jjooza mukama wange yamuwadde wumula n'agamba mufunye pocket money ani yamuwadde wumula Bashar Tours and Travel obambi ye yantwala tumweyanza Bashar Tours and Travels yamubuuza omukulu tugende tunangamba afutala malani ng'amaze osiiba sibo kimuyisa bubi ani mukulu mutyaba bye birungi bye abantu tebamanyi birungi byofuna nti omukulu mukozeeko tweyanze era kati mutyaba 100 lugenda mumukwata bagenda ddi maachi awo nga ggwako muŋŋambe nga bukyali tugenda kugamba nga bukyali anti njala muweeyo 100 lwaddo okulya agende nalwo oba omumaze omula baagimaze tweyanze nnyo ssebo nze agenda sikwasamira mutyaba sooka ojja owulira bino obadde wamugambye nga abadde tannaŋŋamba obadde nansaba abadde ayagala zinzijamu ezawumula
abadde tananya omugambye ddi mugambye kati nga yakajja wano lwaki sikyansookerezaako ng'anda abana oba mu 10 lumuwe ngenda muwola 10 ayinako nzijukiza ogenda dutema ku musaala gwe sijja dutema ku musaala naye kati balinayo space endala ninayo omuntu wange bannange tegenda kuba mmanya ya nkoko anti batutwala nze ne mutyaba for free yes bambi ninayo omusajja wange gwe njagala otwala ne mukyala we kati abo basasulire bali ku ssente mmeka kijja kusinziira bbanga kyanti mubatwalira kati munzijukizaawo ekisiibo nga kiyindayinda ssente zonna ze naakola feebu nzikwate nziteeke mu baana abo nabo tugende nabo mugende nabo muba mugenda ddi tugenda genda Apple ndoza tugende Apple mutyaba nga gwako ng'atandika March naye March ninayo ki waba ina mu birthday y'omwana wange n'omu abatajja kufuna wadde ekikumi kubanga ajja kuba akola naye anti ategedde bukyala nja kusooka buuza mukyala mmanye birthday z'abaana zijja ddi ajja kuba akola n'omusasula kyekirungi afissaako buli mwezi 5 andijjukira tekyetaagisa taata alina omwana tekyetaagisa kati kyetwetaaga luno 10 tulumuwa agende nalwo 10 ogenda ddumwa olwo tenuliko ba birthday gye eri oba teriiyo birthday bebaayo nze abaana bange baŋŋamba daddy we want big birthdays era birthday banga waliyo birthday eriyo mu March abajja kgenda satendeka abaana nzire ku mutyaba abaana first mbeera nina kusooka ku baana butereevu mutyaba tujja kwesanga mu meeting z'ekika infact kati mutyaba ye tulina kwesanga bino aboolugave bagenda samira ne twesangayo ate mutyaba asamira ate olwo ekika be kituula pozi naye walugave bambi kati egye twesanga mukola wamu aba family yes tomanyi nti kati ebika bituula mukyaba nga atadde ebigere kabalaza kange lwaki tatulya ddala mmotoka yo nayeggaliramu akoze atya anti ndaba gudde emmotoka nakitadde kabalaza alinga ayagala ka fresh air afulumya wano butamwogerako naye ebigere abitadde kabalaza kyesaagadde yeggalireyo mutyaba tuula weggalireyo aferumu ebbugumu tasobola emmotoka nvaako ku bintu bya anko mulina ebintu byange byemwampadde nkuwa bintu byo naye kimu kya luli kimu kya New Year wano wawagidde layout interiors ate ntya ono diko homudiko layout interiors weebale bawagira the interiors of tomorrow bino byange anaezi ne saati zinantuuka yasamira muli bwe nkwanga kintu kyange osooka nga gamba nti njagala neebaza engoma z'oku zijja kuntuuka bambi baaba bambi sister weebale njambale ddi njambale kati onsongeko that the owner the owni but kwa ekifaananyi ng'ojambadde nga bw'okola bw'oti my sister bought this tonyitiridde my brother onyumye nnyo kyogamba nvuddeyo nakikuza nga nina akagatto ko kenzijjukira nina akagatto bwe kati nina akagatto bwe kati kagatto ki ajja kambala nkakujjukize oba noddayo n'ojambala ojja kukalaba ate olaba entuusa enzikuse nva kulya onkozi obutagambika neeno naye era gw'ojingulidde naye ninayo eno beeti ngiinayo ate nze binkwatako nayeeno nga nnene ati kati lunaku weyongera okugejja teeba ennene nnyo sooka ojambale naggaana nze akamanyiiro nenkugaanira ddala akamanyiiro teeba ennene nnyo naye eno ngenda jambala yagamba saati gebiga byayogedde mbona oyo omusajja alowooza ddi mu kukendeeza ekibuto yenna engoye tubanga abagula engoye z'abazaani fey saawa emu tezinnawera wabula mukwano omuntu omulekamu eno mwandigigulidde mukasa mukwano yeggwe kati just lwakuba bino bizibu bya intaneti naye wenkana ddala bwotyo kale ontaddamu sente sister abantu bampalanye naye ogambye nti kasuku ye wange kati fitinako ebirume era bali awo baagala tukakasa obadde ofaanana 40 nnyoko kati ofaanana ekibuga nti oyiwajjuisi ku saati yange nedda olina engeri gy'omunyuddemu netya neddala kantwale eneyo njikuwadde ate munaye kyekinammanyiiza nedda zino kala bw'oba olya tomala ganywanywa bw'oti mala okugjako kano akantu ngira nkagaaya
Kaliwo. Kana akawanvu nange nkagaaya munnaye kano. Mbadde manyi nze kakikola. Mpaako. Nomirako. Yasamira muli. Eno bagita detailed. Mutyaba. Gwe mutyaba. Zubeda nkoze. Ingato ngamye nti bakuwadde wumula. Ono agambye agenda kuwaayo 1000. Ngenda kuwaayo 1000 lw'okulya. Omugenyi wa Mungu. Bw'otuuka ku kabbo nsabire. Mungu omugambe nti ndyeno mpala nw'abanaku. Atalina wadde 10 n'akumanyiira. Nokati omunaku amanyiirira ko ki? Balope yo. Oshegedde. Naye Mutyaba anaamulabisa mu nnyonyi. Bulijjo ngimunyumiza. Yalinnyadde ennyonyi Mutyaba yatugamba. Mutyaba tuwatugamba ndi wagende Thailand. Si Thailand, yagamba Ireland. Ireland. Alinayo sister we. Nate ebyo byonna alimba. Alimba. Namugamba andage passport ne stamp ne guno gwaka. Tolinnya kati passport yeriwa. Do you have a passport? Mutyaba, do you? Mutyaba soko tukakaso ina passport. Aina passport yogera naye. Aina passport. Yogera kubira mukyala waji kube kifaananyi. Eri valid. Is it valid? Kwako. Ono gwe mutumye kadi ye gondi waguno ne goli yone admin wamwe. Mulaba situde bicupa by'amazzi. Yaleta yakola guno na guli wano. Ani oyo? Yo gwe nali nkunyumiza asibirya juice n'akagaati. Emmere agiri alimu kuyidde ewange. Aleese eki? Mazzi. Gwe passport eriwa? Be serious. Tukakane. Mulabe kyatukoze nno Mutyaba. Mufumbo ono omusajja. Ye nga alina akagere akatini. Naye wano kana akagere nga temuli lwala. Kana akatini. Mwazanyiranga mu ngatto, mu bigere mupiira. Bambi oli weewa butambala wa. Bukuya yewa. Kasanda, bambi. Baba. Kasanda okwata lwano mitiyana. Kati watu wa mitiyana mubende. Kasanda we myanzi. Nabyo oluguudo baalukozeeko katini ng'oyingira awo. Baalukolako katini. Myanzi yewali golodi. Eyo yewali golodi nagendayokko. Nange nagendayo. Naye abantu abaavu bali eyo toyinza kumanya nti bali mu golodi. Nanga abasimi ba golodi basinga obwavu. Nze simanyi lwaki. Abamusima be baavu. Naye bali eyo baavu. Nagendayo eyo ebiseera nali nkyali embizzi. Ne bagula kilo z'embizzi. Bagula kilo z'embizzi nga 40 ku muntu omu. Ne bagaba buno obwavu. Abeeyo mu golodi. Ne bagula embizzi. Uliza, bagula embizzi. Ne bagula crate ya Igo. Ne bagamba ng'ani anywa Igo. Ne bagamba nti ffeno twenywera Igo. Nino omuvubuka ali mu Friends of Kasuku. Nali mutwale eyo nga waliwo memba waffe. Eyaliyo. Ndowooza Gaya akyaliyo n'okulwayo. Waliyo memba kati ng'ono aŋŋambye yogera n'oli. Anfunira omulimu eyo ne mugatuula tuvuge tugendeyo. Era ne mmolekayo. Yavaayo. Yavaayo yaddukayo. Kanyike. Teyafuna. Byamupiipa. Teyafunayo yadde ka golodi ka. Teyafunayo wadde. Bamugamba abeere ku guest house nga manager. Bafuna abayingira. Abayitirivu. Bavaawo. Okwegatta okulyawo. Bajja wa ssente. Wali we basima golodi bakolawo ekibuga ekyabwe. Naye makeshift miti zirigala amabala g'emiti. Ne bandaga golodi ebyo ebinnya bakusiba n'okkayo wansi. Balina gye batuuka nga generator ekuba mazzi bwezikira beeti buli ali afa. Kati nno n'ogera n'ovaayo n'akakutiya booti. Akakutiya ako bw'ovaayo nako waliwo we bakateeka. Options ziri 2. Either bamala okukayisa mu process golodi avaamu bakusasule. Oba akakutiya bakagula wakavaayo. Gw'oluva mu kinnya nga bakuwa 5 zo. 5 miliyoni. 5. Oba 10 oba ki. Gwe gaboolabye. Nze nagendayo ne mbakolako abantu. Bangamba oba 2,300. Okola ki? Okubawa ezo ssente omukyekyo oba mutwalo beebiri. Okoze eki? Akakakutiya aba abasima. Tebasobola. Maama nkutidde. Nze nkugambye nti. Nze nagendayo n'organization namba. Baliko abali nga bali awo bannyonnyola. Nze nkugambye memba wange. N'ebituli ne babipamamu. Nagendayo memba wange nga yantutteyo. Ne bamuwa 5 singa buli omu asima. Singa tebakyaliko. Era oli omuvubuka yalina ssente.
anti oyo alayika ya group ya friends of yali akkayo kyenkugamba nze nkikubuulira n'ekinnyana kirabako ne bansibako nenzikako wansi gwe kati wuliriza wansi nzikayo tofaayo omuvubuka amuyita Morris Kanyike anti yaso okuba yakkayo Morris Kanyike wuliriza Morris Kanyike bw'olaba vidiyo eno njagala onzijukiza erinnya ly'omuvubuka oyo ali eyo kyengenda okukolera Zubeda kiri kimu omuvubuka baana aba akyaliyo bagenda kumpa essimu yo bajja gira bankubire atuteekemu transport tufubutuke wano tugende buli kyenkunyumiza okikakase ani njagala bakusibokkeyo akati eno sayizi tekyakkayo wakayo ku sayizi luli nakazaalayo omwana omu kuzaala kwe kufudde oti anti kati nina bye neeraliikirira okweraliikira kufudde oti mbeerawo nenga kati mwana wange mulekedde ani ebyo bye bikweraliikiriza mama bweraliikira kwegatta kati mbadde wano nampeereza message aŋŋambye alina gwavumye by accident akulage message aŋŋambye ono muvumye by accident ate ankubye mupiira mumye tagenderedde kyesitategedde oyo omwana wo agenda kubanga gwe agenda tufuukira ekizibu. Morning dad may you please forgive me, this is Moana. I abused Delvin by mistake, he hit me with a ball. Sinamanya oli akubye oli omupiira naye okuvuma omuntu by mistake kiba kitegeeza ki nkyeka kimusimattuse naye omwarawo yali alina kuba mulenzi bamutumira ddala mannyago agaye bw'avumye oli by mistake kati ani anaamutegeera bambi era gwe kati nga bansiba omuguwanzika ekinya mengwayo nembulirayo ogambye gyereta bwevaako beevaako toddangu lwaki oxygen olweba aba agenze kati generate yeyina bwepika amazzi ago galeme kujja waggulu okitegedde kati ovaayo oyo omuvubuka gwe ngamba yali awola abaana ku gurupu okwo abasinga ne bamuluma n'omuluma of what buli kibuli kutiya tekisoboka biveeko ebyo naawe muveekobannange nze nkubira nange nagendayo ndowooza we mwalaga walala anti waliyo ebirombe eyo waliyo bingi waliyo waliyo abanene mu gavumenti bye bayina kati ate waliyo ne balinga bwe bali eri be beekolamu omulimu era process bw'obala okugyayo ekutiya eyo balina we batandikira ogiteeka simane bati amazzi biki paka ku mukyalo oli asembayo wansi oyo si ono abeeranga bubanga enfuufu ng'afuuse gold kalibe kati oyo gold nga bukyali bupati bulinga buyinja bwe buti gwe bamala ne bagatta ne bamugenda ne bamukikola ne bamugira neefuuka bba emu kati bba basobola otuwaayo bwe tugendayo gold tebasobola kukuwa gold tebasobola mumukuwa gw'omanyi okukuwayo buwika gold katini kati kyoba oguddemu lwakuba ino wateera kubeera tokiguddemu omanyi lwaki wabafere bangi wano babeera bajja kugamba oli mufere olimba kibaba bajja okugamba naye nga byebyo nno my brother so producer tukirize tugende nze sinnalya ono yalidde nze ndidde munnange asoose abantu be 40 mbabuuzizzaako oli omukyala eyabadde naawe bambi mutumireko aliwa oyo eyabadde naawe kugundi kusuka yakuyise kusuka kasunku yampise kasungu nze nawulidde kasunku oba kasungu omukyala oyo bambi namusanze oba yagambye kasunguyira abantu abali eyo mwenna njagala bategeeza kino tuzze tukyogeramu ne Sendi ne Jenkins ne mbagamba nti naye bannaye mulabye nti tuzze eno abantu nga batumanyi tulina we twabadde eggulo olweggulo nga tutudde tulina ku famire ewaba Blaze gye twabadde eyo nga maama we famire bagagga nnyo maama we ng'atusanyukidde nga banyumye eri emboozi we nagambye nti jjajja wange emboozi ngeri yetambula kati ebintu ebiyisizza abantu mu Easter mu Christmas eyo emboozi ne wali abasirikale we bajjira akantu k'abasirikale abo kasanyusa nnyo abantu ako naye abantu emboozi badde baginywa buli omu ku woteri we twasuze
ebyo y'abasirikale ebyo ku hoteli we twasuze omusajja bazze mpola ng'abasaaga asooka owokubiri nga tuli awo tulya mmere lwe twatuuka ssaawa 4 ez'ekiro omu yakubirwa banne bakasuku bali wano twagenda omaliza ntuli abantu ngaaga ebyokunywa byatambula Zubeera ne batuwaayo n'enkalu okumanya ebintu biri siriyasi benavudde eri ku mabeere ga nnyina mwiri waliwo akasozi k'oyambuka ng'ogenda olaba eri Crater Lakes omusajja abasajja babadde nga bana babadde batebakkirira baddayo ne bandaba bazze baweekeera ng'olwo nze kati ntandika okukkirira okugwa ku kano akaguudo Zubeeda ebbanga lyembadde naawe okyasobola okumbuuza ekyo ekibuuzo abasajja ne bajja ne baŋŋa akasuku weebale nnyo mwebale mutusanyusa ssente tututu tewali kintu kintawula mutwe Zubeeda nga muntu gw'osanga n'agamba nina omutwalo gwange ogwo juzi twalina mutyabo yakubuulire ku 24th nga twatugenda ku banka tuli mu mmotoka ya Ronnie ono producer anti omanyi teyambuka ndabirwamu terimu esi omusajja yandaba wano ku bitaala wano nga kusimba ng'ali ku booda najja ng'angoba ku bitaala bya Kira Road n'ajjayo omutwalo nanga akasuku nkuwaddeyo omutwalo ambuliza bulamu okitegedde ebintu ebyo kati nange namukwano gwange leero bambi yafiwa mama naye agambye ffe tumuyisiza mu depression kati ebintu ebyo enewe benabirabye nalabye baada avuka nga 6 omu n'aweereza ebiri omulala omutwalo omulala 5 waliwo yataddeko 15,000 kati bye natudde wansi n'endowooza ne nga nti Zubeeda tetugenda kubeera distracted lw'abantu omu babiri abalowooza nti bwe banaayogera ne tukola ki omusajja yaŋŋambye ekigambo nanga nti kasuku buli w'obeera omusanyufu ate naffe otusanyusa kati nanneegayirira nanga nti nkwegayiridde tonakuwala kuba tomanyi kyogenda tulekamu ne ŋŋamba ate byenjagala owulira ebyo era nasuza amagulu nga wanise natadde waggulu nti semanga yenna aleebeeta buleebeesa ati annyogoze nze owange tannyogoga nze ekintu ku mubiri gwange ekitannyogoga ye semanengene anti nze nkubuulira anti semanengene ye injini gwe lwakuba tokimanyi kati naawe wennyini omuliro guva wali gwe weekebere namanengene olabe anti semanengene opposite ya semanengene ye namanengene abantu bebagaye nti oli musiru ate nkyewakanyeeko the opposite of se ate bw'okanona bwoti amaaso olabikira ddala obusiru wuliriza bembeera nga nze Semakula omukazi abeera ani Namakula bembeera nga nze Kitaka omukazi abeera aki Nakitaka webale bembeera nga nze Mayanja omukyala abeera aki Namayanja kati bembeera nga nze Semanengene omukyala abeera aki Semanengene Namanengene you see the problem now for her she has a perverted mind waliwo sound gy'owulira ekukyamusa obwongo is the problem and bwe buzibu bwe tuyina a person calls you perverted because ye bw'oyogedde ekigambo namanengene awulidde akagambo ako ne kamukapucaringa naye muzeeyi mirundi yatugamba nti bw'obanga gwe otidde nze akyogedde ate atambula nakyo neddeire wabi si wabi kati mbadde nkunyonnyola nti namanengene lw'olimuwulira nga nnyogoga manya ogenda kufa eyo ye injini eyina okuba nga ebuguma ng'etokota buli kiseera ebungereza anti era nanywerawo kyayi semanengene tasobola kunnyogoga bwe yakwata ayisi era kati genda obuza abasawo there are 2 places ze bakebera basooka ne bakwata wano bawulire oba wano then kati fe abasajja bakwata omanyi fe abasajja semanengene ogenda olaba gojja obuza abasawo atambula gwe mutabani wo nga muto ojja omukebereko aba atambula wano mu bisawo
yetegereza gundi the bells ziba zitambula. Yes, a activity. Era kasita bagakwatako beekati ne baga nti omutima ogwokubiri guli gakyatambula. Yes, era galina okuba nga gali warm. The whole package efuuka sema n'ennengene. Sema n'engene. Otegedde bulungi? So that is it. But don't be confused. No, Happy New Year, okay? But what I'm saying is, don't be confused by perverts oluwuliramu akagambo erinnya liri sema n'engene kati yo olinaawulira n'engene. It's nga si ge. Boga sema n'egene ye ge. Sema n'engene ye ŋŋaali. Wasoma ŋŋaali? Nga. Nakola literature. Anti kati byenkubuulira tebabisomesa mu literature. Anti kati kyova byonnyonya sibitegeera. Nze mu P1, P2, P3, P4. Actually P1, P2, P3 gye nasomera baali basomesa Oluganda. Gye wasomera. Nga batusomesa nga ŋŋaali. Now, mwabasomera wano just these funny schools. Olwokuba muzaddewo n'asanyuka nti oyambadde ku uniform. Baaziyitanga pinaform. Ani yayambala peanut. Because now which school did you go to? Etisasomesa nga. Gwosoma nga ze sasoma nga. Nga ŋŋaali. Ogimanyi bagiwandiika. Bagiwatinga nga G. Naye nejja beeti newanvuwa neyekola eti. Ku kompyuta kati ezifuluma ennaku zino. Google yateekawo dictionary ya Luganda. Kompyuta ezifuluma nga kweri. Kale. Sema n'enge. Nze nasoma alphabet ese. Kati now bwe buzibu bwe tuyina nti gwe bw'oyogera sema n'engene ye awulira sema n'egene. The perverted mind. Go back and study. It's important. Nama n'engene ye akutta obugambo bubiri bw'ayagala owulira. 4 letters. Ngenda kusomesa ya saluna. Byebyo nno bannaayi. Kamale ngeno kangene nsange. Kajuisi kankaliwa. Ngenda nno kusanga plan ndi musibe. Tugenda kukola kantu. Mukoze mutya abantu abasabye. Tugende tusange plan ndi musibe. Naye oba ettweri erifaanana litya kutali nviiri. Waliwo yagambye nti okumanya ebintu byatabuka nnyo olwava mu kkomera washe yasooka waakasuku. Essanyu lyonna muliyiye bwe mukola akantu. Kale weebale nnyo kungulira ngoye. Wazikuzaawo edduuka niraba mu Europe naye lyarayisi. I can give you back your clothes. Mutya batugende tukole. Zimpe mukwano. Sijja. Oyasamu. Ninayo bamasiikini benjoziwa balabe nti mpya. Tosiibula munno bw'otyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.